oli ku BOCAT TV leero enkya naluli BOCAT TV. Buterevu oli ku BOCAT TV Mina Heights. Neyimbira byange ono watandika ata okubeera ng'ofuna endowooza ekutwalayo mu competition za neyimbira byange Radio Simba? Kwegamba okufuna entandikwa oba ekirowoozo ginakijja okuba nga ngendayo nali nga nsoma naye nga oluusi bwe nteekako radio mpulira neyimbira byange oyo ne ngamba abaana bayimba ng'ate muli nange mpulira muli neegomba kale oba okuyimba njaga nnyo mbyawo nenyimbayimba obitegeera ne ngamba ku guno omwaka nteeka okugenda wadde baŋŋaanye nteeka okugenda bwe nasaba dadi wange nanga masoko mala ebibuuzo ojja kgenda era ali ndi awo ne ngamba ne nkoze ntya sina mulenzi ng'ate mpulira simanyi baagala abalenzi biki nali ndi awo ngalo gayaze mbu anoonya mulenzi. Kakati mukwano wali osoma n'ofuna endowooza kakati Powers wali mu class ki era wali osomerawa? Nali nsomera Kawempe essomero bagiyita Kaseke. Okay, ng'oli ku Kaseke n'ogamba ebyokusoma ko biwummuza ogende mu mpaka za neyimbira byange ofune ssente owangule? Nedda jasi nagamba olumala ebibuuzo byange nja genda mu neyimbira byange. Olina emyaka emeka? Nalina 18. Olina 18 years? Powers, mu neyimbira byange eyo season gye walimu kiki ofunamu obuzibu mu mbeera eyo okubeera ng'ogenda ku radio? Obuzibu saafuna nnyo bw'amaanyi. Saafunamu nnyo obuzibu bw'amaanyi okuba nga ngenda ku radio. Nofuna kuyiiza oba weeyiizanga? Yinze nga neeyiizanga. Powers ng'oyiiya abaana mulina obwongo kakati mukwano wayita mu nnyimba ki? Nayita mu Specioza, nayita mu Kampala mu kooti. Kakati buli nsi yonna eba ne anthem era nkakasanga n'ensi ya neyimbira byange omulabi waffe erina anthem abawagizi ba Radio Simba gye muli kakati mwana mwala agenda tuwa anthem ye atuwe akataka atuwe n'ekiyitibwa ekituku. Landlord wantama obomola obutuli mu kisenge kyaffe n'otulingiza nga twebase okanuna ebiso gwe totemya nze nja bifumito ojja kuwogana. Kakati muyimba experience oba obeera bubeezaawo n'oyiiya ekiboozi? Tuyimba biriyo. Kati gwe atapangisangako? Ate era ebintu ebibeera mu environment era osobola obimanya nti bibeerayo. Kakati njagala ompe bulungi ekituku okisabule. Landlord hate you bomola tulizi na I'm so sorry abijjukira. Naye mukwano fuba nnyo mwakozesanga obwongo bungi nnyo Powers kyemmanyi. Kitegeera naye awo tuveeyo tweyongereyo. Okay, kakati njagala ontwaleko ompeyo verse ompe hits ate ompe verses zoweekakase zanyumiranga abantu ku radio mu nnyimba ze za hit nfunirayo lumu ompeyo akapera. Nelelo senga nkomyo nga sikulimba mufumbo gye wansindika bulabikanga buganyemu wangumyagumya sengera n'okutira ebigambo bye wankutira era mbitambuliddeko tomusajja wasituka okugula okumpi ate nze kye nnina okukola toolo nga nzika wansi singa ndowooza y'ensonga lwaki wadduka mbufumbo gye wali wagenda ate olwo n'ojja okumawo embuga yange emutuufu gye wali wawunda senga n'omala ondaba enninga evviivi ly'ekibe fumbye mu bufumbo kati emyaka kumpi 9 nga nimbufumbo bwange bantaganjula okufa senga omusajja mu butuufu teba mwazika naye nsabye olozeeko ku musajja mazima gwe nnina ayina akagulu senga akagulu kaguba agamba bukyanga asamba tukamanyi kigambo ngatto era ndowooza tukomyawo nga kubonaabona kubonaabona mu bufumbo mwana wange. Kakati Powers mukwano experience y'obufumbo gw'omwana omuto yali asoma wabijjawo ebintu ebyo? Kale nga wenkugambye nti tuyimba ebintu ebiri mu environment oba kale abantu bye bayitamu sigamba nti oba experienced mu kyo wabula ng'onolaba embeera mu kitundu ogamba embeera west east era okubeerawo. Okay Powers, kakati tutuuka ku radio mwagenda okusaba visa baagibaweerawa? Visa baagituweera nkoko njeru eyo. Luyimba kiro wayitamu? Specioza. Olwennyini? Nedda Specioza olwa Bobi Wine. Mpaayo kagundi kati ninnya kapera. Obwamalaya ze mbubuseemu bizibu byafunye si bye mbadde nnoonya musajja aba n'obudde paka eri wammanga sibisuubira nti binuma nnyo walaya mazima nze obwamalaya bujja kunzita mu bukkemu abasajja balina zimita bokisi ow'entonoona w'ennene nezakula zitya ngako zigendako obubi gobeerawo okutya banyumiza abasajja bakkaneggala batandika bubi babanga bawonapo omuti balumbisa nalooto lwanga wetamwa bali basabula we nagwe noserebera wayita mbale gwe n'oyebayeba n'omwegayirira abeera nga tabiwulira n'ova mu ttagati n'ogweri wansi ng'olowulira ekitone ekibaabiridde
Munanga kiwotokeredde agamba titonwisonya bwe justify still awundi z'abasajja bampubye naye mubya ddala. Bannange ng'olombojeza baby nendabira ddala nga mu butuufu baleka kituufu. Kakati powers saagala onnimbe. Njagala ombuulire mu mbeera gy'olimu abantu abaliko obulemu batawaanyizibwa nnyo abantu abalina mama ne babeegaana. Powers mu ntebe y'omwoli eno mw'otambulira challenges ki z'ofuna mu bulamu bwo? Challenges amazima gali nti sinnaba kulaba challenges oba nkugambye batya ziri awo z'amaanyi wazitiisa kubanga muyisitu nabimanyiire ebyo yasikala omuntu okutunuulya nabanga takuggyako mu maaso yeringa challenge. Mwana muwala oyinayo boyfriend? Ninayo mukama wange. Oh my God, this is so lovely. Omukwano ekintu ekiyitibwa omukwano kati ddala oli mu mukwano. Okisuubira nti ndi mukwano. Akasekaawo awo ndabawo akasekaawo bannange. Okuba mu mukwano? It's normal. Yeah, it is normal. Naye njagala kumbulirako kwa katono ku your love life. Oyina boyfriend nga mu meeting nga ne mugendako out like mukitambuza mutya? Out to well. Yeah, I have a boyfriend. Just know that. Out to well. Abalayi baffe aba BOCAT TV ono mwana muwala powers nte y'abato ng'omwana ono yalimu mu NEYIMBIRA yange kakati powers mukwano watuuka ku finals. Natukira dda ku finals. Mutendera ki gwe waviirako? Gwali gwakubiri. Waviirako ku gwakubiri. Ani yakuggyako? Balukandudde mujjukira bulungi nnyo baalu. Balukandudde oyo yakuggyako nakayimba ki? Oba ne yanzijjako nakaspeciosa. Mwenna mwalina kayimba kamu? Olowooza Balukandudde ki kye yakusinza? Kyansiza nti nagenda nenkwatagana intwingi nga munene already ate nga Balukandudde naye alina hiti kati nenesanga nga nokwesa ennyimba zange bye zalinga zihiti okuba abantu ababiri okitegeera so nga ate ennyimba ze naye zayisobola okuba baleeta abalala kati nentuka ku Balukandudde ngwedde hiti nagikozeseza dda ng'ate wedde ye alina oluyimba lwange alina oluyimba lwe lusobola okunkuba. Kakati mukwano bwe wavaako nsuubira wafuna emikwano wafuna ebirungi experience yo ennungi eri embeera eyo yonna yali ki? Yali nnungi nafuna emikwano bafanyizi bange nga bangi nnyo kwegamba bulamu bwakyukamukko kwegamba okusinziira we nayi mu NEYIMBIRA byange na before NEYIMBIRA byange. N'ofuuka serebu weewaawo nnyo newewangulira ekitiibwa ky'okubeera serebu ku kyalo. Nanti ddala wafuna emperekeze nnyingi nnyo okujja ku finals? Ya bajja emmotoka zajja nnyingi nnyo ne bansambirako n'omupiira bambi bandaga omukwano. Mbeera ki gy'otajja kwerabira mu mbeera mu sizoni ya NEYIMBIRA byange? Embeera nti kale wano eno ng'omanyi nti mutandika okuyimba ano waliwo akalango kasimba kaneeno ensi eno nga n'oba oli emmere osooka n'ogireka kwegamba oba owulira nga otidde tiogenda mu studio bagenda kuyimba bikiwa bagenda kunzijjako abawagizi bangenda bagamba ntya nga banzigyeko kugamba ebyo by'obeeramu nga weeraliikirira. Kakati waliwo omutendera we mwatuuka nga bagenda balonda ne balonda simanya abali mu super abali simanya mu regular wali mu type ki mu b'ekisiraani oba mu ba chance? Ali mu super abalina omukisa gwa. Yap. Powers oli mukazi wa mukisa kakati powers essaawa eno osinzidde wa mukwano osinzidde wa oyimiridde otya kati NEYIMBIRA byange we yaggwa n'obeera nga ofuuka muyimbi oba okyali powers nte y'abato? Kasi ali powers nte y'abato nakyukamu kati neyita V powers lwansonga nafuuka muyimbi. Kati why are you calling yourself V powers? Lwansonga V yenyukuta esooka ku linnya lyange because I'm Vicky then powers ddyo ndudde nalyo then libeera V powers. Powers lyava ku ki? Powers lyava nti twali ba mikwano abasatu era nga ffenna tuyita ba powers kuva mu buto nakateera. Ani yali batuuma lwaki? Nga ffe twasawo ne tweyita katuyite ba powers nga kasitowulira nti powers tumanya ani gw'oba otegeeza. Kintu kikulu nnyo wali lyali linnya eritugatta nga ffe abasatu. Okay, kuva dde oli mukazi wa nsasagge nnyo powers wekkiririzaamu nga lwaki nedda. Kiki ky'osinga okwewulira? Okwewulira okwewulira pulira njaga nnyo okuyimba ze muli mapulira nga kyenneewulira nenjagala ompeeyo ebyakabiyo mpe mpulire kuwaaka abantu baagala kulaba ki ky'olina. Okay, sawa zonna akayimba bakayita tonseera ke kaliko kati kusini. Okay, kagenda be kati gulaba omutima gwange kuwadde twala suubiza obutagumenya mu bibajjo nondekaawo zena nga kabakyo kangokoze gwe bya desire ne matha kuswala wasensera wambuna musaya mutima wagusiba kalipa gwamegeba wabula mwana gojja kunzita oyina ze wonkwata n'engwe eddalu lavu yo gipenga tombalirira
tonkekereza gwe nkozesa nga bolaba mulabu tompeza nyina mamululu tonsera come to me come closer tandisambogojelela gwe kakula mu kifuba wobosembela wulira muti. Wow, it's a nice song. Powers we bali kubera ani yakuyiza kayimba wainze neyiza ngo omanti simbe inengeri jekolamu ekintu nti making oba omuvubuko kwanga oli active ate ngolowooza nnyo so neyiza kayimba wakayiya ate nokakuba ne kakwatayo kubanga esawa zino hits kakati Powers kicho zaako kyenzaako ngera kuzaako video kufulumya video then abakwa obuyimba bulalala je buli bungi riyozeleeta ekipya esawa eno mwana mwala Powers gwendi naye ayina akayimba ke era akakabi Powers mukwano mu mbeera y'ensi eno buli mwabeerako n'omuntu gwe yeegomba oyinayo omuntu gwe weegomba nnyonnyo emirundi 100%. Ani gwe weegomba? Bobi Wine omubanda naye bananga omubanda kyota atukole omubanda gyana atukomye oyo Bobi Wine yankubye Emiggo okuva ku primary sinza butamwagala kakati omwagalako ki Bobi simanyi lwaki nakula mwagala kubanga ne mu primary bankubanga Emiggo lwakuba muba kugamba omusajja omulaasi mu bitawo ntikako Bobi Wine ngekyo kinkubiza ddala omubanda akuli musaayi andi musaayi kugamba paka wenkuze eno ninga mutufu njagala omusajja oyo. Okay, kakati omwagalira omwegomba njagala otubuulire Bobi Wine obanga omusisinkanye kiki oyinza omugamba? Soka mutufu ne muwahaga nsuka ne mubuuza ekibuuzo waki asobola okuddamu waki atasobola kuddamu ti Bobi lwaki wankubyange Emiggo mu buto imane mugamba Bobi tukolayo ka collabo. Oh my god. Wow. Negomba era Bobi nagaba ne tukole collabo ne simayina ebyane watakola obato omubanja simba simubanja ne government obato gina ko buzibu amba sigina ko buzibu. Okay, kakati Bobi Wine jali akulaba mukwano era ensaawa yonna ajja kubeera nga akubuulira reply ye dia kakati mukwano omuntu omulala gwe njagala ombuulire akatalekeka gw'olinamu ekifaananyi nga mutufu kya musajja ng'omwegomba ng'omwegwanyiza kifaananyi ky'omusajja oyo afaanana ate kifaananyi kimwagwange era njagala omuntu ompawo erinnya nga celebrity kana kubanga obadde omulina ng'omumanyi ndesimanyi lwaki wa Bobi Wine yankola ki era Bobi kati ebigambo tubikyuse biribadde birala kati njagala ompa ebigambo ebirala mutuufu nga Bobi akukuba mutufu ye Bobi simanyi Bobi andi musaayi kubanga andi muto kugamba teri musajja asinga Bobi bannange ekiro siga senga omanyi lwaki mwagala nnyo simanyi Bobi kunkubyanga Emiggo nze nalinga siwuli abagamba tokubanga tudda mukuba muyayo wano mu kitabo ngamba katola obusiru ngatenga kamukube makati kumera ngena wanikira bamusange makati ngegulire kusomero ndibala kwa kuliko Bobi banguza n'entebe empya lwansonga Bobi gubo okuba kitabo ekikatugambe ekifani kya Bobi ku ntebe wawonna bagamba nti nze nenga tolusinze bane Bobi kyewakola alisoma so mu bufunze Bobi omulopera nomana omunenya lwaki yakubye Emiggo nomana omugamba munange Bobi I love you Bobi akulabye roba kabutuse kakati mukwano Powers njagala osibula abalayi baffe ku BOCAT TV timu gye nkoze nayo jebaze naye njagala osibula abantu bawakagamba akasembayo my dear abavubuka bannange abavubuka bali eyo towenyomanga buli kimu kisoboka ate nekyabanyi mwebale nnyo okutulaba thanks but Bobi I love you so much. Manange Powers ebigambo byebyo omulabi waffe wa BOCAT TV television nga tuli ku offices za Rios Production wensinzidde wandege mwana mwalono Powers gwendi naye bamuyita V Powers esawa eno era nga ekibiina bakita Rios Production Mina Heights mbera signing out tova ku BOCAT TV. Oli ku BOCAT TV leero enkya naruli BOCAT TV.